nemuwangalira mu environment yemu mu community yemu nze ekimpa zolinga lwaki nneka tezibeerawo nemwewowa nemudda mu bintu by'okwemaliranga ebiseera kasate muwa bakabasajja kubanga ongambe nti nabasinga bakabasajja nembuuza lwaki mubeebakako bakabasajja mba mubaagazaaki njagala oyogera ekyondo kyabwarabu kubanga lwaki abaana ab'obuwala kubanga byonna ebyammwe mu ddungu temwagala kufumbirwa biryoli gino okubira kitaawe essimu ogambe taata nina omuntu gwenfunye ali serious nsaba taata okole ki nkizudde mu siraamu nomvuka naye nga ali serious but wowe why is it that ntino mutekinga mwemalira ebiseera mwefula kwegamba hit and run lwaki bakuyise wano onnyonnyole ensi ono ye lwakuba nti nono leta onoobogerera nono ye mufumbo nze nja bogera nange life eyo gye nasookamu naye ngo okusingira ddala eyo bilemu mugiteeke ku basajja kozi omwana wa wano waaba ayagala nga mukyala ng'ayagala ayagalira ddala ebya siriyasi wano ofuna omuntu ng'ayagala aba ayagala bya ddala kitegeeza abasajja bano ye problem bano twakatugende wala seka kasoka nnyonnyola amaleyo ensonga abasajja tebali ready kati wane waffe tuli buli musajja oba buli golaba atudde wano alina abakyala abasoba mu 10 ge mazima nga sikulimbye ge mazima musirike bannaye musirike kaba kuterezemu aja nedda nze nkigana nedda si bwe kiri nedda kisoboka naye ate si bwe kiri kisoboka naye ate si bwe kiri waliwo abamu ng'asobola okwekuuma n'agamba nti nze nganze jeno oyina bameka ono ye asobola okwekuuma ye munnaddiini ono yeekuuma anti nze sinnaba kuwoowa bemmanyi bensuubira ulira banaye tugende mpola alindako seeka tuli mu Ramadan abantu twagala twogera amazima anti ensonga lwaki ngambye bensuubira nga wanoogamba nti bwe baba bakubye essimu ewaabwe basobola okukkiriza kyembadde ntegeeza bali bameka babiri amakulu oyagala kusitukira mu mathina yes inshallah kakati soko aja tuona bateta na malayo nsonga aja soko malayo nsonga wamagenda mama kakati obuzibu buli kubanyinaffa kati nganze abo bonna bolaba wano bampita mami nze maama w'abaana bonna n'abalala batali wano lwaki bakwita mami olw'ensonga nduddewo wano maze emyaka 7 ate abasinga mbalezeeko mbamanyi ebizibu ebisinga buli muntu ali wano ebizibu byayitamu nekibasooka kuddukira wange nga sirimbye ompadde ku magezi kinkoze ntya mami biki okitegera mami omukyalo ono kiri mami emirimu nga giganye mami onkwatiddeko wano kati kyenkugamba ge mazima so abavubuka ba muno ekitono ennyo abeera n'abawala nga 10 liwera ng'ate ne be ku media tobabaze nga n'abali si bonna nti kale asobola obba miitinga naye ayinza obbaayo nga na 5 ng'aba miitinga yes kati gwe nojja ng'oyagala gw'oyagala olaba ng'oyagala akufuula ennamba emu oba akufuule mukyala we nga tali ready kati bo tebamanyi kye baagala nga woobalabaawo kyenyinza okugamba tebamanyi kye baagala bwe nayingira mu Saudi wano omutima gwange gwamenyeka kye nali nsuubira wano si kye nasanga mu bannayuganda nze sirabanko bwononefu nga bwe buli mu Saudi sina bulumi olw'ensonga nafuna omusajja wange omu eyasooka bwe nalaba tali serious ne muleka nenfuna mpowa kuba ndi mukyala musiraamu ate nzaalibwa mu maka masiraamu asobola beera na musajja nga si muwoowa era twawoowa kyavaako yampoowa
nansitula nanteka newaka nangayo obuvunanyizibwa bubwe buli kimu wanejidda kitegeera naye ekisumbu abana abasajja baffe bemulaba basajja baffe boolaba ebintu bye bayitamu eyo bennyini bo nga bo erudde obasaasira kuba bakolera mu bawala bebakolera twala muwala ku mulimu kola kino bakolera mu bawala okwegomba kuba kungi okwerekereza balina kutono okitegeera kati n'atwala oli namuga asiina mukyala waka n'atwala oli namuga asiina mukazi n'atwala oli bonna n'abateeka ku pending okitegeera kati balina ekyokulwanyisa tonteeka mu kamera onteeka mu kamera nkyakwetegereza tonteeka mu kamera kati ne mubeeraawo nga mulinga basiru okitegeera naye bw'osanga kompostinga abantu kundaba ebyange byakyama okitegeera yefulo wa imani webale nnyo ayinayo abawala kyennyini ekyo sigale ng'akyalimba kati ffe tulina gurupu ezaffe ng'abakyala ffe nga bakyala kuba gurupu emu ku zo nzaagikulira naye tetuyisaawo nnaku bbiri nga tetuyombedde basajja ogenda agundi wange oli ataddeyo ka vidiyo nze ndi naye oli wange kwegala omuntu omu ne bamuteekayo ka vidiyo abantu nga 8 okitegeera ekyokulwanyisa ng'agamba mu gurupu eyo abasajja batono kiki ekiriwo abasajja bangi wano kati gwe okitwala nti batono olw'okuba nti mwe muli bweru naye wano ofuna omusajja wo nga wa kampani kuba owange wa kampani okitegeera sinti abasajja batono nti kati wano abali ebweru abatoloka batono naye wano ofuna omusajja wo nga wa kampani era mufuna obudde naye oba mwerabe mu myezi emirundi 2 naye nga muli serious it's okay naye abasajja baffe bano waliwo enkola eriwo naye si ntuufu mu ddiini abawala bava e Uganda oba bagenze Dubai nga bafumbo kale yafuna mu butakanya ne bbaawe nike batevuddeewo ne bajja ku kyondo ne mu Amerika gyekiri ekimu diaspora n'amala emyaka 6-7 n'akola n'afuna omuntu n'amuwoowa nga amuwooye ebituufu naye oyo omukazi aba muka musajja obuba bwenzi ekyo kiri rampant bafuna mu butakanya nga era woobimanyi kubanga obutakanya bubawo mbufu n'agira kati bwapangapanga ebintu bye n'agenda ebweru naye ng'eri nnika teyavaawo omusajja yamuwoowa omusajja teyamuta omukazi teyamweyambula on the road nafu kubanga omusayi gubanja ojja kimpakanya otya nkuwakanya bwenti nti abakyala bawana abasinga nga musiraamu ng'alina imaani kuba wano omwana waba musiraamu nga mukyala alhamdulillah obusiraamu babwetaaga ate ekikolebwa batera n'abimugamba nti oba owulira ng'onjagala oli tumuddiza ki amahale ge kati awo mbadde njagala okujja okitegeera webale nnyo webale njagala okujja kati tuzzeeyo ku kiri oba owulira ng'onjagala olaba ono bw'agenda okweyambula omusajja olw'okuba alina ayagala omutwala ekyo kitakkirizibwa anti tujja kati ensonga nti nze njagala mbawo amagezi njagala mbawe forward bane kino kigazi ne mu Amerika gye kiri abantu baweyebaka abasajja kyovola ffe tugamba abantu omuntu osobola okuva wano ng'olina ng'oli mu Amerika ng'omusajja wo ali Uganda mwakyankana n'ofuneyo after 9 years oddeyo n'akutwala mu maka nga tazzeemu kuwa oba mukazi we ensonga eri etya ddayo ewa imaamu eyabawoowa kadhi ogambe nti nno nze njagala kweyambulula musajja kubanga buli woba oyagala okweyambulula omusajja eyakuwoowa in the first place olina okuwa ensonga sharia gyekola ki gyetunuulira tulese topic 2 zetuyingiza tubadde tukyali lwaki bano tebabawasa kuba eyo ndala tugiyingizaamu kitegeezo banga abawagira nti lwaki tebabawasa babeera bafumbo mu bufumbo obulala twagala bano basooka batunnyonnyole lwaki bano abajja nga si bafumbo batali bafumbo tebabawasa kale bali abafumbo tusooke tubaleke tumale tugende ewoli mvu wange nzitawo Assalamu alaikum. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Seeka nze lino omukyala wange musiraamu. Waliwo abeera n'omukatoliki? Waliwo anti amadiini gajja ga njawulo. Naye nze ndi musajja mukatoliki.
ate se kate nkulibe Alina musiraamu awuseke kyabdeekanga. nanti obusi bufumbeera anti lwaki tosira mu kakafeero anti kyakunyonyola seeka kale kati tukibeko ino omukyala omusiraamu omukyala wange musiraamu naye nze ni musajja muki mukatuliki gundi ewedde olwasooka okujja omwaka guli oguwedde nayogerako yayogerako nange naŋŋamba ayagala kukola ki babawowe ne mubuuza ewammwe kiri kitya naŋŋamba ajja kwogeramu ne bakadde be kati weyayogeramu ndoza ne bakadde be simanyi kikyakola ki kyavaayo naye nga yamukyabeera mwenna tubeera ffenna naye uganda olinayo omukazi uganda ninayo omukazi naye musiraamu si musiraamu kati njagala ggwe oyogerere bano lwaki abavubuka tebawasa ekintu ekyo wakisitutwa ajibashi wano gweoyogerako ku mazima kale sheeka ajibashi abantu bonna sheeka kanjogerako ekyo ekintu ensonga lwaki tetuwasa abane wakyaliwo ensonga lwaki tetuwasa amazima amazima seeka abantu oli aba yakafuna ono yakamwetegereza ate ne wajjawo omulala abawala bajja kwegamba buli kaseera mu obuti bajja abapya abapya bakola ki abapya bakola ki bajja kubanga buli lunaku abaana bajja wano Saudi kati ate wajja kati mwamu abatoloka kajukira 90% abaana tufuma abatolosi kwegamba mwegomba nnyo andi kati soko ajibashi kiki ekigaana kati nze kyenyinza okugamba nti already ndowooza ebeera system nga twagisangawo nti system eyo bantu baba batono nnyo kati nga mamashani wagambye nti ye weyajja ano nalaba omuntu nga tali ki kubanga ti eddoboozi ziri wansi n'ebiseera ebisinga ogera neweekanga mbu nno n'abakyala bennyini be tuba tufunye nabo okwegamba batwala mu mbeera etulaga mbu nno tuli kwegamba tekyeyongerayo kati ng'omukyala mamashani wagambye nti yalina omuntu we nalaba nga tali ki ye nga ye nalaba nga tali ku mulamwa waliwo embeera y'omuwala mu kyondo kya Bwarabu nga naye asobola okubeera nga abatisa abavubuka nga 5-4 mpitirivu ekisinga obungi bayitirivu namwe mulimu abayaayi abakozi ba ssente n'obeera naye ng'akinga nawe okimanyi ate nga naawe okyabeera kwegamba obeera naye ng'okakasa naye bakamuvaako oyinza obutamanya muno ddiru bakamuvaako naye bwomanyi nyumba mugiyingiramu abasukka omu era amakulu abala weebali era maana asooka ayinza n'okukutabako akameseji nti leero tojja kituufu twasize okugamba kituufu bennyini bano obalaba nga we batuddeawo Kawoya amanya nti oli wa Bash n'agendayo Bash n'amanya oli wa Kawoya n'agendayo naye najja n'akola revenge bintu byabwe oli n'amanya n'owono naye najja n'amanya bennyini nekugamba tojja Kawoya gyali nekugamba tojja Bash gyali bokka n'abokka bwe batyo katono naye nadde ewooli omanye obuzibu kwe buva ekizibu kino kituufu tebasalawo naye ekizibu ky'obwenza okutambula bwa mukazi kubanga omukazi lwakitogaana kubanga omukazi yasiba galawo kubanga buli woggalawo teyajja kuyingira okadde mukali agamba tojja
oyo sibonna aleka wa atamugamba tojja kati nanoonya ya mugamba tojja seeka bwe mbadde ntandika ngambye nti nno omukyala ye nga yasobola okuseetinga obulamu era omukyala waba nga aseetinze obulamu nobwoba ofootya tosobola kukola ki kwegamba waliwo era abawala nga tebali serious bo kubawoowa ate ne mbaamu abalala nga ye oba ng'okimutaddemu n'okimulaga nga ye ali serious nekakati sabazo ajo tuli wano ngolo mukuru basho nayagala kuwoowa already basonze da sente era sente basonze da bakoze da meeting ne bukadde 10 webuli already ne simanyi lwaki abasajja bano ensonga enkulu bagikwese nze gye nayogedde wano obwono nefe obuli wano sibulabangako nga bwogambye obuli ne Dubai nabalaba ku street okwo ne kinkuba wala wana abawala babulayo genda ku street wana abawala inze nakamala mu Jida emyezi nga 7 ekiŋŋaanya okuwoowa kyekyekango kye nafuna ku mutima omwana omuwala nga ayiza n'okugamba kubanze waliwo yaŋŋamba namugamba neegwe engeri gye weeyisaamu olaga oli mukyala musa waki okola ensonga eyo naŋŋamba nti nze oli yankwana ne mmuleka awo ate nawe nga sinaba kusalawo neŋŋamba oke ne mmwesonyiwa lwa nsonga eyo kubanga nze naye sikirabangako nti omuwala ayina obusobozi obugenda obwebakako eno nayebaka n'eno ekyo kisoboka bulungi ensonga ey'okubiri gye nalaba wano abakyala ba wano abakyala ba wano abakyala abatolosi nga mutolosi bazaala abamu bazijja nedda ndi bwogambye oyo yebakako eno neeri singa afuna olubuto anti era yali responsible kati seeka n'embeera endala eriwo nti nno kyeki kyenkunyonyodde mbu nno abakyala nga bo abawano alhamdulillah bo nga bo abasinga bagendagendera ku mbeera gye tubatwaliddemu nti wonojja n'omulaga gwe kyoli nobeera mulambulukufu gyali ajja kubeera naye mulambulukufu abamu kati ate abamu era abasinga era abamu kati nga mama Shani kyagambyeko nti abasajja beeno balina omuze gw'okubeera nga beeyingirira naye kati omuntu saa kuvaayo najja n'agenda mama Shani kati tugeze oli avudde eri ayagala genda kuyingirira mama Shani kati yo omusajja ayinza obutamanya kubanga kati abakyala baliwo okwanibwa nimbi kati mama Shani yalina oteekako ki yalina oteekako full stop kati naye wanakkiriza omuntu najja kati nono omusajja n'amanya ono ayinza obutamunyega naye kyajja okukola ajja genda bugezi anoonyewo ono naye akimukole ati kati yembera yo weeri wano sijja kukweka naye omukyala ebibaleetera okutanula byensoso okulaba mu Jida bye tutambuliramu nti ye mukyala ajja n'akulaga nti gw'oliwo era ogenda kugenda ng'osuleyo buli lunaku ewuwe nga bwe wakitandika bigenda okukyuka ng'agenda okulaba nti ate gundi amupositinze nange bba wange noono amupositinze ate bba wange wallahi tosuubira mukyalo oyo kuddamu kuteekamu bwesigwa nga bwe yakuteekamu nga mutandika nze alhamdulillah nebaza Allah nti Seeka Kasimu wakitiibwa Allah akusasule musera yajja ku mwaka oguwedde nze omu ku be yayimiriza era nze omu gwe yabuuza lwaki toyagala kuwasa nze nali mu kavidiyo ako lwaki toyagala kuwasa alhamdulillah nti mbakyala nga bwe baali omwo nasobola okufunamu omukyala alhamdulillah mwaba abajja era nsaba wakitiibwa akkirize nti bwenzira ewaka nsaba Allah akkirize
ng'omwana naye yaliwo kati bw'omagamba bw'omusonga nagamba nange nze wendi. Omukyala oyo njija nti omufuna ye mukyala nga mama wange kyayogedde nti basooka ne bafuna abavubuka ne babatawanya so najja kubuuze nti gwe oli serious okubeera nange mugezaako okwebuulira biki ebibakwata mu famire zammwe so mugenda okugira nga mukwatagana alhamdulillah nti nkyakwataganya naye era tuli fenero kadali waka kati yaddayo Uganda. Allahumma amina. Ensonga ey'okubiri seeka gye tulina mu Jida muno amazima geetaagisa mu relationship. Abakyala bangi bava e Uganda nga babawoowa kyokoonyeeko n'abasajja bangi bava e Uganda ne batuuka wano ng'olwedde bawoowe ne bakyala baabwe bafumbo. Kati obuzibu bwe buva nti bagenda okutuuka wano omukyala n'apretendinga eri omusajja sirina muntu naye bamala ofuna bu misunderstanding lwaki omumanyiira nze ndina mufumbo ewa ndi muwoowe n'omusajja bw'agirogira bakyanyumya bunyumya n'omusajja yennyini bw'afuna misunderstanding n'omukazi ate omukazi agenda okunoonyereza ng'omusajja muwoowe e Uganda. Esebo kyembuuzizza misunderstanding zigenda okubaawo kubanga on the due process baba bamaze okwesisinkanako yes baba bamaze okwesisinkanako so seeka ensonga obuzibu bwebusingira ddala okuba webuva obuzibu bwebusingira ddala okuva nti buvaawa nti kugaana kwebuulira mazima mu relationship nti ekituufu okunjagala onjagala naye Uganda ndi muki omuntu n'omutambulizaawo kuba omwana muwala ajja ne yeewaayo n'omutima gwe gwenna n'agamba kambeere n'omulenzi ono kati ate agenda okuzuula ng'omulenzi alina amaka e Uganda ate muwoowe oba omukyala yes ate omusajja waliwo omusajja lwoweewaayo n'ogamba omukyala ono mwagadde kaŋŋende oba batuwa batukole ki bwe mufuna mu misunderstanding lwakwatulira oba bw'abeera mu mikwano gye lwayatulira ogenda owulira zi audio nti nze oyo twemalira budde nzira mu maka gange nzira mu bufumbo bwange so tusaba wakitiibwa Allah atutaasa embeera eyo wallahi Allah atutaasa embeera eyo seeka tubeebaza obugambo bugenda bwange butono nnyo tukwebaza oba ne kabineti yammwe wakitiibwa Allah abasasulemu nti mutindigga egenda okuva gye muvudde ne mujja otujjukanya tubeera wano ng'ebigambo ebisinga bye tutera okuyisa ku lulimi lwaffe tebiriimukko ku nsomesa ya ddiini busiraamu tutambulira nnyo abamu twevumyemu byabavubuka tusikanganyemu omuguwa naye bwe tufuna ensomesa yammwe ne mujja ne mutujjukiza tulwewa omwoyo batudde eri ewa Allah waffe so bwe bugambo bwange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu buli wobeera omunaddiini ofuna omuntu omutuufu wallahi kusaidi zonna omuntu kasita obeera omunaddiini weekuuma abantu abatuufu mwebali nga si mufumbo oliwo abaana bangi yamala senior 6 nejjeno najjeno abo bangi aboola bangi kati ate era n'embeerera mweziri ono nga lisita lwaki mubuuze ekyamaani wabawuulu oba wabasokalire lwaki onagee munembeerera seeka banange obusiraamu tulina engeri oba abaseeka be batuyigirizaamu amazima geetaagisa bw'obanga tusinkanye naddala abakulembeze nga bano seeka omukulu ono tuli mu budde obw'ekisiibo oyogera ng'otya Allah wano tolina mubeezi oba tolina gw'okyatambula naye kubuno oludde lwaki njogera bwe nti omuntu gw'alina gw'atambula naye kati obulamu oba gw'abadde akyali naye tusaba wakitiibwa Allah abaluŋŋamye wallahi omukyala mulongoofu ne bwe muyita kati waali tasobola kutambula ng'omutwe mubikkule ne bw'abeera ebbali asobola okumentioninga nti omwami waayi n'aluwa naye kati olabye ebiriwo seeka nti omusajja yajja n'agamba nti tetunnafuna muntu muki
mutuufu naye ng'ate omukyala ye amentioninga alaga nti nze omusajja wange omutuufu yaluwa tabikula mutwe wallahi tabikula mutwe munnaddiini era nga tukkiriza era bwe muyita ku buno obudde ne bwemusanga waayatula n'agamba omwami we yaluwa kati yamentioninze nti abakyala tebali ki la hawla wala quwwata badde babuuliza bonna n'obuzibu obulala obuliwo nti mu community zetuwangaaliramu zino ezaffe okuluŋŋamya kutono nnyo mu nsonga z'obweddiini kubanga kati ogenda n'otunulya mbuno wano kati ngaffe wano mu Jidda era nebaza nnyo Allah nti obusiraamu bubaddewo mu bantu nga basiraamu n'endowooza era bakitabamu nno edduwa n'okwegatako nga nsonga ya busiraamu nasooka kikola ne mukwano gwange oyo Mama Shayari era edduwa zaffe zasookeranga mu maka ge buli Ramadhaani nga tukuŋŋaana ne tutuula oba ne twejjukanyamu ku bintu by'eddiini mu maka ge n'ategeka ebyokulya ne tukola ki paka we twafuna ekirowoozo ekigamba okuleeta ki okuŋŋaana wano we tukuŋŋaanye kati ensonga yonna obuluŋŋamu mu nsonga z'eddiini n'okubaako abantu betulabirwako kati ng'omwami ono abakyakulabirako nnyo nti senga abanga ensonga agikutte mu maaso n'egenda kati ensi n'emulabirako kati n'abala bayinza okugamba nti ekitegeeza kati ebintu biri siriyasi kati kyenjagala okubuuzaamu Seeka nti abantu bava e Uganda nga bafumbo nga balina abasajja oba nga naffe tulina abakyala kati watya mutuuse eno mutegeeraganye nemba mwagadde oteekawo ekintu kibeere halaali eno omwami n'abanga agaanye oba omukyala n'abanga agaanye kibeera kitya owe Uganda kigenda bugenzi mu maaso kasita abazadde bo bakkiriza kiri kitya kubanga nze nali nkirabyeko omu ku bakyala be nazaalamu omwana natukako akaseera neŋŋamba kati njagala kukikola by then mabegako omusajja n'akola ki n'asitula enkundi omusajja n'agamba nti tekisoboka amakulu oli ku mukazi wange ate kati nga ye omukyala alaga mune ekyamujja e Uganda baali basazeewo nga n'embeera yali mbi nnyo kugamba nga yagezaako okwawukana omusajja n'akola ki kati mbadde nsaba okitangazeemu ensonga eyo abasinga okubeera nayo n'obuzibu bakyala kubanga wallahi wabuli azaamaanya bunene ebimu ku bintu ebinene kwebaka ku muka musajja naye omusajja waba tamanyi talina musango omusango baguddidde muki kubanga omukazi oba omanyi nti nno onoofuna ebizibu omusajja mu nsonga muzisooti ng'omweyambula ogende wakazi ogende nti mukoze eki mweyambula ojje ku kyondo kya Buwarabu ng'oli saafi ebiseera ebisinga ffe abakyala abasinga abali wano okuva e Uganda okujja ekyatuleeta ebiseera ebisinga amaka gaali gatulemye nga gatulemye ku bintu nga 3 oba 4 oyinza okuva ewaka nga muteesaganya n'omwami wo n'omugaaka ngende nkyusa obulamu oba tukyusa obulamu nga muli kimu naye oba wakatuuka eno n'olaba nga bali ku layini emu myezi 3 ena n'ava ku layini n'awasa ne waba tawooye n'awasa n'ateekawo omukazi omulala bw'ava ku layini nze kino kyembalaamira obusiraamu buno tebwatuteeka nnyo mu kattu bw'olaba ng'avudde ku layini nkakasa waliwo eyabawoowa yali mu nsonga zammwe kwata essimu okubireseeko gamba nze njagala banjawule noono omuki togenda bugenzi ffwa okitegedde oba kyeŋŋamba kati ensonga zikole ki kati ye Seeka ajja baluŋŋamya anti kati wano waliwo n'abamu nga bafumbo naye nga tebaali bawoowe kati teri muntu mufumbo nga tebaali bawoowe kiringa muntu kugamba nti ngenda kuwasa mukazi wange ekyo tekiriyo abo baba mubwenzi teri mufumbo nga tebaali bawoowe mwebali muno nga yazala n'abaana anti oba bwenzi kati ate awo wafuna omusajja wo omulala tewaba buzibu ekyo tewekiina taabu kyekyasinga wano tewali baana bawoowe bagamba nti bava Uganda nga bawoowe waliwo nga 3 nedda kati obufumbo bwe buno omuntu kwe kubanga yava e Uganda ng'alina omusajja mu mateeka baamuwa amateeka g'obusiraamu naye ebya pick and play obutuuba bufumbo bwa bwenzi ebazina
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ku nsonga gy'okoonyeeko ey'abano tebawasa bano bawasibwa wano kiki, nze gye buvuddeko edda 2019 abaana baali baagala kutandika okunsa mu programs ez'okubawoowa, naye nagenda okukola research nga wano ekisookera ddala ekireetedde embeera zino butatya Allah akuge mazima, butatya ki, butamanya nti ezzambi ery'obwenzi ko gano ge mazima ge tulina okwogera nti ezzambi ery'obwenzi ddene, okitegeera, ne ndowooza n'obunafu obulala okuwewula, okusaagirira. Waliwo abaali baagala mbawoowe naye nga eno WhatsApp anyumya n'omusajja e Uganda baawo abaana be, ate wano ayagala mukwasaganya ne baawo ali Twaifu gwe bagenda okwewoowa naye, eno bayomba, eno bali mu mukwano, obutabeera serious, okisigira. Era nagenda okwetolola ebintu nga biri awo byakusaagirira. In fact wano kati watandise n'okujjawo omuze gulinga oguba gwa marriage contract nga banyina faamu ayagala afumbeyo emyezi ng'emeka 3 aveeyo, agendeko ewa gundi naye afumbeyo emyezi 4 aveeyo, bwekityo nayo kitandise okukola ki, okutambula. Naye nga nze kyemba kubiza bannange kwe kusookera ddala okumanya nti ezzambi ery'obwenzi kwayo liina haddi, liina nti wookola kino bakubonereza bwe bati. Singa onaamanya nti wallahi we naaba nkoze ezzambi bwe liti ngenda kubonerezebwa bwe nti kiyinza okukuyambako kola ki, kati this time n'osalawo owase oba oleme kuwasiza ddala n'okwenda osiibe osalewo ekimu ku byo mpase oba mbeereremu awo dhani okusaagiriramu obuki n'okuwewula amazambi nti abannaye kangire bwo nti ogenda okulaba nga shekhe ono mwanyinaffe yagenda nti ffe tubeera n'abakyala nga 10 naye nabo oyinza okumusanga nga alina layini kyokka nga naye tayogera mazima, buli amukwana omulyango muggule, tamugamba nti awo wayenza Akimu yakola ki naggalawo, tamugamba nti nze Mustafa yakola ki, buli omu amuggulirawo omulyango dhani okumulaga nti kati wano nati ekoze eki, nzigaddewo ono gwe nkoze eki, okusaagirira. Tegerekisa sallallahu alaihi wasallam saballa jalla jalaluhu sonyiwe soka saballa jalla banne Allah musonyiye, Allah jalla jalaluhu akyatwagala. Lwaki akyatwagala? Ntukyali balamu, chance ey'okwenenya. Abantu abali mu kabuli omukisa tebakyakukola ki, tebakyagulina. Tugezeeko inshallah taala biidhinillah twenenye inshallah tusaba Allah jalla jalaluhu atusonye ali mu mugembo, tusaba Allah jalla jalaluhu atusonyiwe ne inshallah taala biidhinillah tujja kuddamu biidhinillah. Faruk awunzike. All right. Tubadde wano Jidda naye nga ensonga zino tukyazitambulirako ddala. Bannyinaffe gye bali wabweru, conversation tugenda kubeera nga tujongerako inshallah. Naye nga ensonga muziwulira, obumu busongasonga, obulala bwakwekwasa, obulala bulimu eggumba, naye nga ensonga bwe zityo bwe zitambula. Kaakati baba akasabbuuni tubasalidde magezi ki? Akasabbuuni mutulaka masturbation mu mbeera yonna, oba ku musajja oba ku mukyala, wallahi eri haram, wallahi eri haram. Ate neri haram mirundi ebiri. Ekisooka Allah yakigaana, ekyokubiri ekosa omuntu. Ekintu kyonna kyonna ekikosa obulamu bw'omuntu akitegeeza omuntu afuna emisango ya mirundi egi. Kyova olaba omuntu bw'okola akasabbuuni mulamanzaani osiibuluka onako jadduliwa ate n'ofuna omuki n'ofuna n'omusango okujjako nga weeroteedde ng'obadde weebase emisana naye akasoopu kasiibulula ate n'ofuna n'omuki. Kati ate abawala ennaku zino waliwo enkola ebiyigo ennaku zino omuzungu alina engeri gyeyabikoze, agenda emmanju ebiga eby'ennyumba n'alwayo, kati balina ekintu kye baateekamu
n'alwayo n'avayo nga yeesaba. Ebyo byonna ebintu biri haramu. Oba kweteekayo munwe gwa ttooke, ekintu kyonna kasitawo, ekintu kyonna kasitawo etantala. Ekyokulala akabenje, ekyokulala buli woyogera ku video call, mathani kati nga mu kusiba wano wetusiibye bantu ngo muli mulamanzaani, kubanga omusajja alina amazzi ga mirundi egi ag'omukazi sijja goge kanjogere gwa musajja waliwo ge bayita almadhiyu. Madhiyu ge mazzi agabeerawo ku bidayatu shahawa ku ntandikwa y'obwagazi. Katugambe olina omuwala omubiri ogwo ne gwesika, kati oba otambula ogenda okulira nga gonja waakonye n'empale watoberedde, ago bagayita almadhiyu. Amazzi ago nagisi, naye bwe gakuvaamu bw'ogawulira onaazaawo ne ku mpale gagenze naye tonaaba, era bwe kiba kizze buzze ebiseera ebisinga kitera kuzija buzzi tosiibulukuka. Kati alimaniyu ge gali agazaala agava mu muntu omusajja nobeera nga tukyagala kukukoonako nga buli ndeka munne w'abaseeka atya agukugamba nga musisa alinga akuyitamu n'ojugumira. Kati ago omuntu buli gamuvaamu weewuunya agamba ago sinagisi, naye ate weewuunye ago naaba. Ne mu mbeera yonna senga kakutanda wadde gano alimadhiyu g'otanaaba ng'ekigaleese okubeera nga gajja obadde ku video call mulamanzaani emisana n'omuwala video call oba blue movie osiibulukuka, oba ensonga etegerekese. Naye nga twabadde ku nsonga ebyo tujja bigaze akasabbuuni oba kageisha ne bwe kaba ka zaiti ne bwe kaba ka yogati nga kewesi konna akantu kewesiga kaseereze konna ne ka oilo konna haramun mutlaq. Assalamu alaikum. Salamu wa rahmatullahi. Wetu wetubadde so tugenda kubuuza embeerera mu Jidda mweziri oba tezirimu insha Allah awo wetugenda okubeera. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tulabagane next time.